yes teri kuzikiza tuliyambala engule konze kale munange muna yambala engule nenga tata mwe muri mu gwanga ya take abana bagende no maso no kuba nga bali atiya gas ne kiboko zinyoka kale yahaya mukono bali nyobali dala okubanga kumukuti ko lingo terede kiri mukono nyogero kubanga nzeruka nyogero kubanga nkwama uliri agafude ku semazinga wa Africa agetongera kubanga tunago omulungi ampuliriza uliriza nnyo amawulire goluna kuno olwaleero ntandikire mu Sudani ntandikire mu Morocco ntandikire mu Algeria ntandikire mu Congo kubanga gonna manyuvo katandikire mu namugwanga la Sudan semazinga wa Africa semazinga wa Africa guno mulundi mulala nate nga tukyagenda maaso n'okwongera okubanga eggwanga erya Sudan likyalimu entata abaana bagamba Omar el-Bashir nga budde muyinza abantu abagenze maaso n'okubanga beekalakasa ne gye buli kati bakyakutuddewo enkolagana yaabwe n'amagye military council civilian government abantu bagamba twetaaga civilian government tukooye amagye tukooye enfuga ey'amagye bagamba nti olunaku olwajjo lw'Esande baasazizaamu enkolagana yaabwe n'amagye agaze mu bigere by'omusajja Omar el-Bashir enteekateeka zonna nga zikyagenda maaso n'okubanga zikolebwa abantu bagamba okwekalakasa akabukono kubagenza maaso n'okubanga bakitegeddeko nti amagye tegalina nteekateeka yonna gye gagenda maaso n'okubanga gakola okulaba nga gawaayo obuyinza eri abantu k'abantu bagamba nti okujjako amagye nga gagenze maaso n'okubanga geesetinga ekitali ekyo tukyagenda maaso n'okubanga twekalakasa bannanga amagye galabudde semazinga wa Africa kibuga ekimanyiddwa nga Khartoum kyekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Sudan libadde likulembera omusajja mukulu Omar el-Bashir kati likulembera ojjeno mulala amawulire gategeeza abantu abaviirako omugendo ogw'amaanyi okubanga beekalakasa emyezi 4 emabega bagamba nti tetugenda kuzikiza era bano bagenda ku headquarter ey'amagye mu kibuga Khartoum ne bagumba awo ne baviirako ennaku nga 3 emabega ogenda okukakana nga musajja mukulu Omar el-Bashir avudde mu buyiza njogero bino gompuliriza ali mu nkomyo Omar el-Bashir abantu batandika okuba baga nti amagye kasita Omar el-Bashir yavaako ne gaga nti tugenda kukola transition empola mpola paka emyaka 2 olwo nno tutandika okuteekawo akalulu akasivire ne baka abantu ba wansi aba bulijjo abantu bagenda nti tukooye amagye twetaaga abo bonna bagenda maaso n'okubanga beetoolodde musajja mukulu Omar el-Bashir bonna baveewu twetaaga civilian government myaka giwerera ddala nga 7 nga Sudan efugibwa magye abantu bagamba ke kaseera munango okwekalakasa konna okukyagenda maaso n'okubanga okukola omulamu gw'angira Sudan amagye gagambye bwe mubanga musazewo okutulawo enkolagana wakati w'amagye ne civil n'abantu ba wansi naffe bino mubikole mu bwangu ddala ekitali ekyo kyoboko zigenda kubanga zinyooka ate jjukira amagye gatendeka mu ngeri y'okugunjulamu bwe gaba nga gasazewo genda maaso n'okubanga gagumbulula oyinza okumpulirira gadi wuliriza enteekateeka zonna nga zikyagenda maaso n'okubanga zikolebwa amagye gagambye abantu ba bulijjo mujjewo roadblocks ze mwagenda maaso n'okubanga muteekawo twetaaga embeereddewo mu nteeko wuli amagye ge gasaba kino kiwandibadde osubira mu bantu baali badegenda maaso n'okubanga bakisaba amagye gagambye warning gagikoze okulabula bagambye abannansi b'eggwanga erya Sudan mu making sure nti blocks ezenjawulo road blocks zemugenza maaso n'okubanga muteekawo muzijjewo twetaaga mbeera kudda mu nteeko tetugenda kubeera mu buli kaseera konna nga tudduka mu dduka abantu buwandibadde osuubira ani ayogera bino Lieutenant Mulamba General Mulamba Lieutenant General Abdul Fattah Abdurrahman Burhani agambye alabudde nasokulabula yenna mujje road blocks zemagenda maaso n'okubanga mukalakati ono yatwalibwanga ye mukulembeze oba yes ow'ekiseera naddala okuba nti munnange nyirimu bw'ataba ebyenje kye byekola nyirimu bw'ataba ebyenje kye byekola naye ndowooza abakulembeze baagala nnyo ekigambo biyenje kuba ne Kanuma Gaddafi bwe yali nga anaatera okugenda awo alina ebigambo byatandika okubanga akasuka agamba ebiyenje naye ebiyenje kati ono agamba Abdul Fattah Abdurrahman Burhan agamba abantu muteekeddwa bw'obanga musazewo okutulawo enkolagana nammwe mujjewo road blocks twetaaga mbeera kudda mu nteeko tetwetaaga buli kaseera konna genda maaso n'okubanga tuli mu dduka abantu bagambye waliwo omuvubuka muwala myaka 23 Kawthala agambye
no one, not even the military council, will remove us from our places. Tewali n'omu si military council ey'amagye abasobola okutujja mu bifo byaffe. Tuteekeddwa ogenda maaso n'okubanga tulaga obutali matuufu bwaffe. Munnange enteekateeka zonna ezagenda maaso n'okubanga zikolebwa okulaba nga Omar el-Bashir ava mu buyinza, abantu bagamba tetusobola genda maaso n'okubanga tugumiikiriza n'ensonga eyo. Muhammad Ali Amin agambye n'agamba nti military council eneegezaako okubanga egenda maaso n'okubanga ekyalemedde mu buyinza balabika nga bakyagoberera enteekateeka za Omar el-Bashir. Bonna twetaaga bayiike, twetaaga bonna baveewo, twetaaga civilian government. Ggwanga lya Sudan munnange enteekateeka bwezisobe kyagenda maaso n'okubanga zikolebwa, abantu bagamba teri kuzikiza, ng'abalala bakyagenda maaso n'okubanga bakwatibwa, naddala eri abo abagenda maaso n'okwongera okubanga munnange bakwatibwa ku mulembe gwa Omar el-Bashir. Eby'ensimbi ezagenda maaso n'okubanga obutegeera ebyensimbi awo ng'omukulembeze anaatera okugenda, abamu ku bane batandika okubanga munnange ensimbi bazezibika. Munnange tomanyi olutalo luyinza okumala ebbanga eddene, famire yange enaadya ki, buli omu n'atandika okubanga asiba entanda esobola okubanga emumala. Nve mu ggwanga lya Sudan kubanga naye ensi endala zifaanaganye kiri mu Sudan, mu kibuga ekimanyiddwa nga Rabat, ggwanga lya Morocco. Abantu batandise okwekalakasa nate kiki ekiri ku ssemazinga wa Afrika kyendeeta. Sonko Musa muzukulu wa Solo Soze Muhammad Aluna ali ku lutimbe agenda maaso n'okwongera okubanga buli kimu kyonna akitereeza ddala mu ntende ezesinga okubanga nnungi mu ggwanga lya Morocco. Morocco kibuga kimanyiddwa nga Rabat. Mu Morocco enkuyanja n'enkuyanja y'abantu beeye ku nguudo mu kibuga ekimanyiddwa nga Rabat. Saagala kigeraageranya nyizo ganinga nti ekibuga Kampala, eggwanga Uganda kigeraageranya ku kibuga Kampala naye kale ate munnange ate onaagamba nti kati mu ggwanga erya Morocco abantu bekalakasa nga bagamba beetaaga gavumenti ete abantu abalwanyirize b'eddembe abagenda maaso n'okubanga bakwatibwa eri abantu bataano munda mu ggwanga erya Morocco bannankyukakyuka abatwalibwa nti balwanyirize baddembe ku kusinziira ku bantu biki bagenze maaso n'okubanga boogera ne slogan batandise okubanga bagamba nti baagala bano bateebwe eri abamu abagenda maaso n'okubanga basibiddwa nne ebbanga eriwerako myaka 20, myaka 45, myaka 17, myaka 8. Abantu bagamba kano ke kaseera bagende maaso n'okubanga bateebwa. Ekitali ekyo omanyi bitandika mpolampola. Gwe nagenda maaso n'okubanga otumbudde ogamba otya mwami Ibrahim Kasujja muzukulu wa Kasujja. Ate mwe bazzukulu ba Kasujja temutula musulumba busulumbi saidi zaawe kulambiro taata oluyita munnange. Nalindi awo ku lunaku luno osemina y'abakyala ng'obubaka butuuka, obubaka olina omukyala gwe wabuwa ate omukyala nalina abako gwa butikka nine gwa butikka nawe ne bugenda mu maaso n'okubanga buntuukako. Taata barakallahu fikum bamuyita mwami Ibrahim Kasujja awusaidize kulambiro mukwano we balinyobalire ddala owajja wonna saballo ekitiibwa akuddizeewo mu nseera waŋŋamba tovako ku program Mama Africa mukwano we balakango jagadde tiimu Sonkado wulira gagano gendeeta okuba mu Morocco. Bannansi b'eggwanga lya Morocco bagamba baliwo abantu 42 ku abo 42 mulimu abantu 5 abazito baagala abantu bano bagende maaso n'okubanga bateebwa. Mbu bano baagezaako ogenda maaso n'okubanga balwanirira baateeka enninga ku gavumenti y'eggwanga erya Morocco okugenda maaso n'okubanga balina akakiiko ke baakolako okunoonyereza nga mu gavumenti mwennyini mulimu abali b'enguzi. Abantu bano ba activists abalwanyirize b'eddembe abafaayo baga nti kino nakino kirimu kiti gavumenti negenda maaso n'okubanga ebaggalira. Kati abantu bagamba ekimala enough is enough. Akakagambo buli wokawuliraako nga kavudde mu bantu ba bulijjo omanya bumanya. Buli wuli omuntu nagamba nti enough is enough ogamba otya kojja wange Idris Wali Muhammad awo mu kifumbira awo ogamba otya Professor Muhammad Mukibi awo ku Muyambi Habo Native Research Clinic mwebali mwebali ogenda maaso kwa mutumbule mu kifumbira awo omundu ebiranga nnyo Hajjaluna bitalo. Abantu bagambye enough is enough. Famire z'abantu zino bwe bagenda maaso n'okwakwata 42 nga mu abo 42 ngugambye omanyi nti mubaamu agenda maaso n'okubanga abakulira. Kati abakulira bonna bali 5 bagamba bateekeddwa okubanga bateebwa. Abantu bagamba teri kozekeza. Mu mwaka gwa 2016 2017 bano ba activities bagenda maaso n'okubanga bakwatibwa
olw'ensonga ezimu ABCD okuteeka akazita akamanyi eri gavumenti ne bagenda maaso n'okubanga bakwatibwa. Mu kukwatibwa kw'abano kuliko Hamid, ono munnamawulire yagenda maaso n'okubanga akwatibwa, era ono gavumenti y'eggwanga eramulokolaga nti agende yeebake mu nkomi okumala emyaka 3. Ono nga kyekyamukwasa bye bannamawulire nga bibadde wano wa ebusaabala ku kyalenga nga bona agamba nti munnamawulire nti ani muganda wange Jonathan atusunguze naga nti yagenze maaso n'okwongera okubanga reporting nti kale ne bamutwala etatinda. Kaakati munnamawulire w'eggwanga erya Morocco eyagenda maaso n'okwongera okubanga reporting akavalinga bano abantu abali bagenda maaso n'okubanga beekalakasa omuli ba activists amanyiddwa nga Hamidu. Gavumenti ya Morocco yaga nti oyo bamuteekeyo okumala emyaka 3 nga tazzeemu kulaba ku mukyala we, tazzeemu kulaba ku famire ye. Abantu bagamba n'oyo ateekeddwa ogenda maaso n'okubanga ateebwa. Abamu ku bagenda maaso n'okubanga bakwatibwa 2018 mu mwezi ogw'omukaaga okuliko Nassa yakwatibwa. Ono ne bamukaliga ayebake mu nkomi emyaka 20. Kuliko Usim, kuliko Samil, bano babasiba emyaka 15 olw'ensonga z'okwenyigira mu kulaga obutali bumativu bwabwe. Ate ne Kalusa na bino mubiwulire, Kampala Uganda mubiwulire. Kino kyakedde ofaanagana ekyali mu ddamagwanga erya Tunisia 2011 kyali kita mu Tunisia. Yali mulenzi kumaliriza kusoma, ayina diguri ye, omulimu ne gubula ngera bwomanyi Ssemazenga wa Afrika emirimu gibula. Ogenda okwakala mu buka n'etandikirawo ekigaali n'alesuubula ebikajjo, n'asuubula emboga, n'asuubula ennyaanya, n'asuubula katunkuma, n'abiteeka ku luguudo atandika okufunira 10 nga bw'alinda omulimu gwe yasoma gujje. KCCA eyeeyo bo ne banyiiga nnyo omuvubuka ne bamusiba. Bano omusiba muvubuka naga naye kiki kino niyo ku makennaali ngamba omuliro. Gavumenti teyagoya Bin Ali just muvubuka. Kaakati munda mu ggwanga erya Morocco mu kibuga Rabat kyali kitewuliriza waliwo omuvubi ow'ebyennyanja avuba ku nnyanja. Yali amaze okuvuba ebyennyanja bye n'abireeta ng'abitambuza. Polisi n'emukwata. Polisi mu kumukwata yagezaako alwanirire ekisero kino oba ekibokisi kino ekirimu ebyennyanja bye. Okitegeera? Mu kulwanagana ne polisi laba loole y'akasasiro bwe mukoona n'emukuba omutwe ku kolansi ne gwabeka n'afa. Bw'afa abantu bagamba twetaaga ripooti. Twetaaga ripooti ku mwami oyo nfaaki gye yafaamu. Na polisi eva etandika okubanga yeetonda ekitali ekyo tetugenda kuva ku street z'ekibuga ekimanyiddwa nga Rabat ggwanga lya Morocco. Abantu bagamba kino nakyo bano ba activists abalwanyiriza b'eddembe bannankyukakyuka ne batandika okubanga nabo bateeka akasita ak'amaanyi eri gavumenti nga bagamba nti kino polisi eteekeddwa okuvaayo ng'etwetondera. N'abamu ku abo abagenda maaso n'okubanga bali enguzi twetaaga bano bagende maaso n'okubanga munnange obuyinza bubakolako nga buteekeddwa okubanga ne gye buli kati munnange bakyagenda maaso n'okubanga beekalakasa munda mu ggwanga erya Morocco. Ebintu bijja mpola mpola. Oluusi nekijja n'okitunuuliraawo n'okitunuuliraawo. Neze ne mpulira statement ya Bobby naga nti bwe babakwata obubi abavubuka oba bannankyukakyuka polisi bw'etagenda maaso n'okubanga yeeseetinga 2021 tuyinza programu etibwa Mama Africa katugende munda mu ggwanga eddala erya Algeria, Kampala Uganda. Kandekereyo kalule ku makya. Munnange enteekateeka zonna nga zikyagenda maaso n'okubanga zikolebwa munda mu ggwanga eri. Waliwo omukyala yangenda nti kaakati ku lunaku olw'omukaaga wano ku semina y'abakyala eriyo omukyala gwe nasisinkana, mukyala muganda w'omugenzi Meja Muhammad Kigundo. Mukyala twali twogera mukawo nangana naye olira wogenda n'okololamu abo ninga kakati lwaki byogere mwana wange bw'oyogera ofa ne mugamba maama
Musini munnanga akyali muto ate akyetaaga okulabako ku ddadi mu ggwanga lya Algeria. Poliisi ekutte banna business abamu ku bagagga ba billionaires bali mu nkomyo. Bano abaagendanga maaso n'okubanga bakwatagana ne musajja mukulu Abdulaziz Bouteflika ggwanga lya Algeria. Wiikisi 3 emabega bukyanga munnange gavumenti bagirivula. Gavumenti y'omusajja amanyiddwa nga Abdulaziz Bouteflika. Munnange gwe Samanda Abdulrazak wuliriza bulungi nnyo bano. Samanda Abdulrazak musajja wange oyo wa bodaboda avuga bodaboda empya. Nkola ya Rashid Bawasala bavuga mpya alhamdulillah. Ngabo muvuga empya saballo ekitebo namwe abakolera enteekateeka. Muvuge ne ku mmotoka temuleme kuvuga nkadde muvuge empya. Kasete muvuga nga zenjagala BMW. Abamu ku basajja bawandigamye nti bano badde bagenda maaso n'okubanga bakutula business deal ne musajja amanyiddwa nga Abdulaziz Bouteflika. Era abamu bw'oyinza okusuubira. Era gwe Kawoyo wa Busafi oli otya? Kawoyo wa Busafi abasukulu mubagenda baganagana yekayuja teri mmotoka mpya mu Busafi. Buli wabasukulu nabo balina gye balaga. Kawoyo gwe nokulanga alese mmotoka enkadde. Noga nti ne bane Kawoyo. Mu Busafi teriyo mmotoka mpya. Ku mulundi guno nga bagende Hajati Kalega Hajati Kalega wa Titira. Bakugamba leteko ku mmotoka empya. Ni guno ujja ng'oguluba ni mmotoka bekadde. Empya balizivugira mu mukabuli oba nedda. Munnange zireete emmotoka empya. Beeroboza mbweroboza. Okitegedde Kawoyo Busafi kansubire togenda kunyegoma manyi naawe. Abdulaziz Bouteflika ng'agenda maaso kati mudaffiro mulondagane Sonko. Abdulaziz Bouteflika abamu ku basajja be babadde agenda maaso n'okubanga akwategana nabo babayina. Okuba dino Abdulaziz Bouteflika be agenda maaso n'okubanga yeesiga kati be bali mu mitambo be bali mu gavumenti. Agamba nti eriyo abamu ku bakungu kino kyagenza maaso n'okubanga kitegerekeka nti ebbanga lye baamalanga bakwateganye ne musajja mukulu Abdulaziz Bouteflika balina ensimbi ze bagenda maaso n'okubanga bamumuunya ne bagenda maaso n'okubanga batetenkanya n'olw'ensonga eyo Meja atugamba kino tasobola genda maaso n'okubanga akigumiikiriza eriyo family nga bw'oyinza okuyita bagiyita batya eno eya South Africa Jacob Zuma gyagenda maaso n'okubanga akwategana naye ey'abagagga eyo ey'abayindi kati ne mu ggwanga erya Algeria eriyo family Koinin family okuli Reda abamu ku basajja abakwatiddwa kuliko Reda Tarek Abdul Kader kwotekane Kalim bano batemeza mabega wa mitayimbwa kiki amalo gategeeza abantu bagambye nti okay polisi nga bekyagenda maaso n'okukola okunoonyereza okw'enjawulo bano badde balina contract ez'enjawulo ze bagenda maaso n'okubanga munnange bakola mu gavumenti y'omusajja Abdulaziz Bouteflika n'abantu bagamba mu ggwanga erya Algeria eno gavumenti naye eteekeddwa okuyiikira ddala abantu bakwaye gavumenti ez'amagye ku ssemazinga wa Africa ndowooza mawanga kyamalalawo nga gavumenti zifuga z'amagye eriyo gavumenti endala tulabe ggwanga erya Algeria Abdulaziz Bouteflika munnamagye abantu bagamba nti tukooye amagye ggwanga kiri okubiri eggwanga erya Sudan Omar el-Bashir naye abafuze emyaka 30 w'amagye ggwanga kyawo Kanuma Gaddafi yali w'amagye Tunisia ewa Sisi Abdel Fattah al-Sisi yajjako gavumenti naye w'amagye gavumenti kyendala awo wenyongera kubanga nkujjukiza bannaffe aba Ali Quraish Company Limited bano bongera kubanga bakujjukiza gwe omulungi ampuliriza basangibwa Nansana beetaga ba construction workers abazimbi 3 okuli site engineers mugenda kulya Dubai beetaga bami bokka ofuna milioni 4 buli mwezi beetaga ba laborers helpers kwotegana ba helpers mugenda kulya mu Dubai bami bokka milioni 1.3 beetaga ba site supervisors mugenda Dubai milioni 2.5 buli mwezi beetaga ba carpenters mugenda kulya Dubai bami bokka milioni 1.3 buli mwezi beetaga ba steel fixers bongera kulya Dubai bami bokka milioni 1.3 buli mwezi beetaga ba mansions mugenda kulya Dubai bami bokka milioni 1.3 buli mwezi beetaga ba security guards
mugenda kolera Abu Dhabi betaga abaami n'abakyala milioni 2.4 buli mwezi okutandika ku myaka 2 ku myaka 4 egy'obukulu okuwandisa ku kyagenda maaso wali ku ofisi zaabwe ezisangi enansana nga wakesa ku mastowa ku nansana in storage oba ku kitebe kyabwe ku ekikulu ku Old Kampala okumanya emisingo ku Alcresh Company Limited kugenda bweri wa ggwanga otandika okufuna site engineer milioni 4 era ngo kati milioni 4 kubuyisaamu contract ya myaka 2 ogenda kuba oli mu sente mmeka bakuliisa bakusuza bakunywesa sina kindi bayiza n'okukunaaza 0758 wandika 00 zakasa tumwemu sembyayo ana 0758 00 asatumwemu ana oba ku 0785 83 28 ana 0785 83 28 ana kwataganayo munnange ensonga zongere kubanga zitambula